tukuyimusa kubanga osukulu ebyobulamu bwaffe mukama osukulu eri byonna ebiri mu maaso gaffe obisukulumye mukama kubanga byonna byava gy'oli era mu kigambo kyo mwe byava kubanga wayogera nti ba ne kiba buli kyonna mukama ekiyisa omukka n'ekyo ekitasamuka taata kyavamu ggwe kyetuva tugamba nti osaanidde teri katonda mulala wabula ggwe tuli mu kifo kino mukama okuyimusa erinnya lyo jangu nate oyogere gye tuli jangu nate oyongere otubumba jangu nate weeyirage oyimuse ebbendera yo mu bulamu bwaffe n'amawanga gategeere nti waliyo katonda omulamu waliyo katonda asinzibwa waliyo katonda alina okwagala okulinga okukwo weebale yesu weebale mukama weebale mukama kubira yesu obulamu bwo weeyogereko gy'oli yogere eri obulamu bwo. Speak unto your life. Tunaku ez'okusinza mukama. We are in the days of worshiping. Kubanga ekyo kye kyatutondebwa. Because that's why we are to worship. Katonda yakutonda mu kifaananyi kye. God created you in his own. Oyimirirenga mu maaso g'okumusinza. That you may stand before him and worship him. Wonna bw'oli mu kifo ky'oli. Wherever you are. Mu buvunaanyizibwa bw'olimu. The responsibility akutaddewo okuteekawo enjawulo ng'omusinza. He has placed you there to show a difference. Amawanga bwe gatunuulira ebibumbe. As the world is looking upon when they are looking upon other gods, you are there to manifest your God. You are there to lift up your God. For he's the one who has everything. He's the one who rules everything. Because every day, every time, we have to worship the Lord. Let's open in 1 Chronicles. Verse 6, the 6th. The Bible says that we have to worship him daily. Before you're thinking about anything, every day that comes, think about the position of God. Think about the chair of God and ask in your life what God really wants. Because whenever he sits on his throne, he wants to see you worshiping him. He wants to see you ministering to him. He wants to see you speaking about his glory. For he wants to be exalted. Whenever we exalt God, whenever we lift up God, God raises his hands on us. God is always pleased with our lives. And God is happiness is our strength.
bulijjo okusanyusa Katonda kubanga olubereberye bwe yatutonda yatutondera ekyo naye bwe twava mu maaso ge nga twonoona yawaayo omutango gwonna okulaba ng'akomyawo omuntu mu kifo kye asobole okumusinza bwe wasasulibwa yonna gye wali wagulibwa yonna gye wali Katonda yakulondayo yakwawula era ng'akulowoozezza okubeera omwesigwa n'akuteeka mu kifo kyo nate